Bannange eno yentana ya Kapeesa mugirengera ndowooza. Enkuba etandise ne kansoke nve mu nkuba nzire mu party 2 naye ng'entana yeeno ono ye Kapeesa awe mwateeka ssente zammwe. Kansoke nve mu nkuba lino nnyingi. Naye ngendako mawombalage buli kimu mulabe bulungi wonna baasimyewo wonna. Kale nze Sonko Muhammad naliko wano ku malalo ga Kapeesa ebbanga eriwedde emabega nga tuzze okumulambulako yaziikibwa. Omwezi ogujja agenda bbanga wezi omwaka mulamba mu ttaka naye nakubiddewo akasimu taata wa Kapeesa nenzija wano Essonde Kapeesa we yaziikibwa nga luwo endooli teziriwo ezigenda mu maaso nga bw'ogenda mu maaso kubanga olaba amalalo ga Kapeesa gano. Kapeesa ono amalalo ge gasimuddwako baagaggyeko ejjinja liri eribeerako waggulu. Nze wennyini yeyagaggyeko era ensonga gyawa nti ebijja Kapeesa waali byandibanga bamu ku bafamire embu baabitunze. So we babitunda nayagala ajjeko ejjinja lino ng'afunye okutya nti ayinza ogenda okkeera ku makya ng'amalalo gasomiddwawo nga gatwaliddwa gy'atamanyi. Ate nga okuzimba amalalo ga Kapeesa gano agamba nti mikwano gye egiwangalira ebweru w'eggwanga mu abaasonda akasente okuzimba amalalo ga Kapeesa. So n'ati ejjinja liri okubanga teryonooneka n'ayita abaazimba amalalo gano ne bajjako ejjinja liri. So singa akeera ku makya ng'amalalo ga mutabani tegaliwo abaasigaze ejjinja liri banama ne bagazzaako oluvannyuma. So bano wendi waliwo ebijja ebiwerako. Jjajja wa Kapeesa Awekirifu Kiyingi weebase ne jjajja wa taata wa Kapeesa weebase. Waliwo abafu abawera ndowooza nga 10 oba 20 naye bw'otunula bw'oti wano wetwali okwetoolola amalalo wasooka okuba mbunga watundibwa n'ewali amalalo essaawa zino watundibwa. So ekiriwo ekigenda mu maaso waliwo okubindabinda kw'okusengula amalaala ab'abafu abali wano. Taata kyatakkiriziganya kubanga baziikuula munywanyi wammwe era mutabani we Kapeesa. So wano wendi nyimiridde ku malaalo ga Kapeesa naliwo era nja kubanga amakola stories naddako nga bezeze omwaka mu ttaka because tusuubira nti wajja bbaawo okusaba okwenjawulo nga amalalo ganga Kapeesa ajjukirwa kwezi omwaka mulamba mu ttaka. Tambuza video etuuke ku mukwano gwa Kapeesa ku muntu omulala yenna bamanye ekigenda mu maaso. Bw'okomangawo mu ggwanga erya Uganda n'ojja Essonde we yaziikibwa n'otasangawo malalo gano manya nti wali ebijja abafamire baatunda anti ebyenfuna. Kitegedde bulungi nnyo amalalo bwe gati bwe gali era bagagenda mu maaso n'okubanga gafaanana nti gasimuddwako agabindabinda Kapeesa okuba nti singa kooti egaba kooti odo okugasengulawo gagenda sengulwawo. Tetumanyi wa gye banazza omwagalo w'abangi Kapeesa. Kati bannange naye ya Kapeesa yeeno musoke mulengere we mwateeka ssente zammwe. Ziri awo zibonabona naye nga bonna babajjeewo ndowooza olengera. Bano balina experience mu kusima bonna babajjeemu bonna kwegamba ne mashini ziri kuvuga ndoza mulengera ono ye Kapeesa awe mwateeka obukadde n'obukadde wano we buli ndoza mulengera kye baakoze wano wonna bannange mukolerere obulambo bwammwe. Kyenniiza bagamba mukole nnyo.
Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa. Ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 070 69 8 12. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.